Kamuswaga w'ekkooki Apollo Sansa Kabumbuli owokubiri olunaku lwa jjo yagenze ku kitebe kya district e Rakai okwewandiisa okufuna Densite. Kyokka ebintu tebyatambudde bulungi. Ebyuma byekyanze ne birema okukwata ekinkumu ky'omukulu ono. Wabaddewo obunkenke abakola ogw'okuwandiika abantu nga bagezaako okukaka kompyuta okukola naye nga buteerere. Ekyuma kyagaanidde ddala okukakana nga Kamuswaga atadde omukono gwe wansi ku lupapula. Kugamba fingerprints zirwawo waliwo olwerwawo ku zidetectinga naye ekirungi ekyeyina nti mu system yaayo bateekamu options nnyingi. Tulina omuntu asayininga naye nga omanya ekyuma tokibeera mu tomanya kiringa emmotoka kiringa ne other machine nti esobola okuba nga efunyemu akantu katono. Ennaku zino tulina virus. Omukulu ono yakunze bannayuganda bonna okujjumbira enteekateeka eno wabula n'asaba gavumenti okugitandikira mu baana abazaalibwa nga bwe guli mu mawanga agaakuledda. Naddala bannaffe abazungu ekintu kino baakikola dda era bakikola ng'omwana yakazaalibwa bw'ati n'afuna ennamba emutambuza mu bulamu bwe. Okuwandiika bannayuganda okufuna Densite kugenda mu maaso wadde nga kulabikiddemu emikoosi egiwera. Buli aweza emyaka 16 n'okudda waggulu yakkirizibwa okwewandiisa mu nkola eno eyatandika ku ntandikwa y'omwaka guno.